Tubalamusizza banyabo ne bassebo erinnya nze Assistant Superintendent of Police Lugogo Cricket nga ndi ne munnange okuva mu traffic wano ku Kampala Metropolitan East Dimei Superintendent of Police Gamal. So tubaniriza ku press briefing eno eya security ku butya bwe tugenda otwala enteekateeka ez'olunaku olw'enkya ku Kivulu kya muyimbi gwe tumanyi ffenna abamu tukuze tumulaba Jose Chameleone. Enteekateeka zino za njawulo kuba twagala ozibayitiramu mangu nti olunaku olw'enkya kweyawulako n'ebivulo ebya bituze tu hostinga guno omwaka gwokka. Tugenda bbanga tusuubira abakulu na betuyita ba VVIP aba ministers ab'enjawulo bakakasizza okuba nti no bagenda bbanga weebali nga kwotadde ne speaker wa parliament ya Uganda. So security egenda bbeera nga eyongezeddwamu era n'olwekyo tusaba abantu bonna bagenda okuba nti nno bajja mu Kivulu kino okugoberera ebiragiro ebinaabaweebwa abasirikale baffe okuva mu counter terrorism abagenda obbanga bamaaninga gates kye tuyita access control. Kye twakanyizzaako n'abategesi ne bannannyini abayitwala management y'ekifo kino nti tulina okubeera ne gates ez'enjawulo abantu balina okuba nga bafulumira in case waliwo embeera etali ya bulijjo. Ekifo kino tekifunangako obuzibu bwonna naye okwewala bye twafuna omwaka oguwedde ku Freedom City twakanyiza okubaako ne ebisumuluzo okukwasibwa poliisi ebya gates ezo ze tutakkiriza abantu kuyitamu in case waliwo emergency yonna nga yeetaaga abantu okufuluma, era tuweereddwa omwaganyo ogw'okuteekawo emiwaatwa emirala oba kyetaagisa kumenya tusobola okumenya abantu ne bakola ki ne basobola okufuluma in case gates ezo ebisumuluzo bye tuyina tebimala. Kye tukkanyiza kwe kulaba nti no bateekawo lighting emala tuzze tufuna okwemulugunya mu bivulu bye tuzze tutegeka nti naddala awo ku ttooyi wadde nga abantu abasinga bavaayo n'ekyokwekwasa mbu baba bagenda mu ttooyi tebaagala mataala gabakubemu nga bagenda mu ttooyi naye mu kibaje ababbi nabo babateegerawo ku ttooyi zennyini. So abanajja mumanye nti wajja bbeerawo amataala buli wamu okulaba nti no twewala ebikolwa eby'obubbi. Buli omu ayingira asooka kukeberwa n'asooka n'agenda n'accessinga wawaagulira tiketi bawawaalagira tiketi gye yaguze n'asooka n'ayingira. So tusuubira ennamba y'amaanyi era ngaffe abasirikale tudeployinze abasirikale mu counter terrorism mu polisi yaffe erwanyisa obujjagalalo gye tuyita FFU for crowd control tudeployinze abasirikale baffe aba polisi eya bulijjo ne tudeployinga bomb squad okwewala ebikolwa eby'ekitujju. So ekifo kino nga tewali n'omu akiyingidde tujja bba tukiyisaamu embwa ezikonga olusu okuba nti no twewala ebikolwa okufuna ebibwatuka ebiragiro byonna era n'abategesi tubasabye okufunayo bakiyambi betuyita aba stewards batera kufuna babbawusa betuyinza okuba nti notukwatagana nabo okudirectinga VIP eriwa VVIP eriwa ne kitwandiyise ey'omuntu wa bulijjo naye eriwa. So n'olwekyo tusaba mugoberera ebiragiro ebyo binaava mu stewards barriers tuyina nnyingi era tusaba abantu bakuuma empisa. Emmotoka zijja bba zipaakingibwa ku Forest Mall ne wano ku game. So tubasaba mugoberere ebyo ebiragiro. Emmotoka enaasangibwa ng'epaakinze weetalina kupaakinga abasirikale ba Gamaalo bajja bba bagijjayo nga bagitwala ku poliisi ya Jinja Road era okugijjayo jjabbo owalizibwa okusasula engasi nga tonnaba kugijjayo. So tewali nguudo ze tugenda kuggala era nga tusuubira olunaku olwo traffic okubeera ng'etambula bulungi. Wanaabaawo ekituuse era abategesi bajja bba bakibategeeza wano ku mizindaalo ku lunaku olwo lwennyini naye essaawa zino zenteekateeka ze tuyina era tubasaba mujje nga mukimanyi mujja kukuumibwa nga muyingira mu kifo munda nga
n'okukuumibwa nga muddayo kuba tutafuna obusoomoozi bw'okwamaanyi naddala okuli abaami abanyakulwa obusawo n'essimu ng'abantu bali mu makubo gaabwe. So oluguudo lwa Kololo lwonna luli covered, oluguudo lw'e Nakawa lwonna luli covered, abasirikale baffe okuva mu FFU ne polisi eya bulijjo n'okwetooloola ekibangirizi kino kyonna wonna tuli covered okuba tuno tuwa abantu obukuumi obw'enjawulo ku lunaku olw'enkya. Kujjako nga mulina ekibuuzo ku kye twakkaanyizzaako abaana 15 kudda wansi tebakkirizibwa mu Kivulu kino. Tetunnalabayo nti oba Chameleone muyimbi ali indecent nnyo ng'abayimbi abamu be tutera okufuna nti ekifaananyi kiyinza okuba nga bisitaza eri abantu. So tulowooza nti engeri gye kiri nti muyimbi tatera beera na shows indecent. Abaana myaka 15 kudda waggulu tujja bba tubakkiriza okwakisesinga gate. Of course muyinza obuuza waliwo abalina emyaka 12 naye nga balinga bakulu, tetujja bba tukozesa maaso, tetugenda saba ID kuba kijja bba kitwala obudde bw'amaanyi, naye nga tukubiriza abazadde nammwe museemu omutima ogw'ekizadde mulabe nti mumanya abaana bammwe wawe batambulira. So mulondoole abaana bammwe. Omwana bwe batumukkiriza kujja ku Kivulu lwaki akibeeramu okufuna obuzibu. So omwana yenna gwe tusuubira wano oyo yafunye olukusa okuva eri muzadde we. So n'abazadde museemu amaanyi mulabe nti nomulondoola abaana bammwe wawe batambulira. Obudde mu meeting ya Spice Dana twabannyonnyola nti bo bennyini ng'abategesi bava ne bagamba by ssaawa 5 kitundu baba bamaze production yaabwe nga baali bagitegese. Naye nga ebiseera ebisinga ebivulu wano mu Kampala bikoma ssaawa 6. Ssaawa 4 ez'okumakya we tusuubira abategesi abantu bonna tusuubira abategesi okuggulawo emiryango abantu bonna okuba nti bajja akisesinga abaagala. Bannanga Abannayuganda, olunaku mulindwa lutuuse, olunaku olw'enkya. Abategeze ekivulu kino bakyala tutegese Dr. Chameleone, Jose Chameleone Mayanja. Tubuzaako ssaawa busaawa kati. Ndishuwa nti ab'omu Biino ab'ebwayise Kawempe mwenna mutegese engato zammwe enkya lwe lunaku emiryango gigula ssaawa 4 ku makya. Badde mbasaba mujje mutuwagire, mujje muwagire abakyala, mubeerewo naffe nga tujaguza legend Gwanga Mujje olw'enkya myaka 25 ng'ayimba. Naye Kivulu akiyise Gwanga Mujje, kati ffenna tetumanyi kyatugamba enkya. Mujje tukiwulira, ayinza otugamba nti okuyimba nkutadde tinja kwongerayo, kati tetumanyi kyatugamba. So nze kunze ambeeredde mwangu kubanga ffenna tubadde tukwatagana. That's enough.